ne bamala bagamba nti tutuuka mu ggulu ne bagamba nti ate wanga ku musajja ssente agende mu mpitawo neesimbye wenti mpitawo bulambalamba nze okuwa omusajja omutwalo omusajja yenayina kozi ng'oli mukwano gwange wa mukwano gwange tiyajasi mukwano sobola okuwa ssente zonna naye ndi ono omusajja naye mbonkwana n'oŋŋamba nti mpaayo ebiri ndabira ddala ennaku ndaba tandikugamba mukama ndiko kibajjajja leero mubadde wangi maama oba ndiko empewo etateredde ndaba nga ndiko ekizibuza omusajja okunsaba ssente oba ndiko kikyamu oba aliyo abantu abalala bwebato n'omusajja wansabira ssente ne bemba nkwagala nnyo feelings zifa n'esera gye ziraze mba ndaba oli mubbi mba ndaba omuntu azze okuntemula mba ndaba omutemu eyatta kaweesi omusajja akusaba ssente owulira ng'oli mukwano gwange mpaayo awo abiri mpaayo akakadde ngenda nkakozesa nkakuddiza bazirabe Mukutu kwetuli Tronaz Media bwe mukutu amanya Tronaz tuyingiddewo babuuzaako nti mwenna muli muti eyo mwebale kukuumira mu mukutu abasubscribinga beebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala mwongere okusharinga okubanga ne okukomentinga sobole kubanga ekintu kipuka paka awasemba mwana yagamba tujja abakuba mpaka okubaabuluzaamu paka bwe baliwulira obubi mpaka baliwulira obubi ne bagamba bannaye mutuleke tukkiriza mutusonyiwe tuli ne Mama Zabu we Makindye buuza ku mulabi wa Tronaz Media abali ku Tronaz Media YouTube channel Tronaz Media TikTok tubaniriza mwebale kutulaba mwebale kusharinga mwebale commentinga mwebale kulaba video za Tronaz nze Mama Zabu owe Makindye wensasage ngokalese owe mirembe asinga okwagala emirembe mu nsi muno saagala abantu watali mirembe mirembe kwesiva awonna tujja kubiraba nti ddala mirembe oba nsasage byonna tujja kuba tubiraba tujja kuba tutambula mpola mpola awonno waleero Stacey Amayanja wakikubye yabaddeyo mu weekend yatulese mu mpalana tukyalinayo eggolu tukyalinayo eggolu lya Sheikh Kiti ayogerera amadiini gonna mu Uganda tutamanye ekituufu yasoma ki sokoleke Sheikh Kiti bamuwa obwogezi bw'amadiini yaweewa teri yabumuwa yeewa mbogezi bw'amadiini gonna mu Uganda tetutamanyi ekituufu kye yasoma kikwogerera abasiraamu oba kwogerera madiini gonna olwo bamuwe mama nomusondere omanyi abaana bagambye nti ekyasinze okutuluma yagambye nali mujjaamu nga ntudde mu mmotoka yaffe gye twasonda mweyali yatudde nalaba abagenda Namugongo abagenda okusinza ebiwumbi yalaba abagenda okusinza ebiwumbi ng'ate atudde mu mmotoka yabasinza ebiwumbi gye basonda ye yamututte mu jjaamu obulumi bungi Namugongo eyo abantu bangi bakolayo business weeks 2 before Namugongo abantu babeera bakola ssente babeera bakola business babeera bafuna ssente ze tusobola ofuna okuddamu omusondera emmotoka endala just in case eyo ng'ekaddiye kati ye asinza Katonda we omwoyo omutonzi we gwatagattikako omutonzi emyaka gy'amaze teyamusobola muwa mmotoka abantu ne bajja ne bagisonda twasonda naffe nange kwendi omwana yagamba mbu yatunda embizi ze 8 musajja mukulu myaka 5 emmotoka gy'olimu nsondere ate abakusondera boojolonga kale ekyo kyandibadde kibeeraawo naye Sheikh ebizibu by'obusiraamu bingi abasiraamu balina obuzibu bungi eno ku ground bw'atamanyi nako yandibadde ayogererako ku ebyo abaana b'obusiraamu bazaala mu bakazi olw'okuba azadde mu musiraamu omwana ne bamukyawa ne bagaana omuweerera omwana n'abeera mu nsi nga tatawe musiraamu maama we si musiraamu ne tuvaamu abaana ne tubabatiza
Taata we bamuganye ayazaala mu Mukafiiri omukazi gwazadde mu Mukafiiri kyekiyogerako ku ebyo abaana bammwe twabazaalamu twabatwala ne tubabatiza ne tubawa kati balya n'enva otunuulira omwana w'Obusiraamu nga ye Zahara alina kuba Zahara naye nga bamutwala ne bamubatiza ne bamutuma resite ng'ali ku kutu kw'enva alya kyekiyogerako ku ebyo bino byatategeera abireke abyesonyiwe abaana b'Obuyisiraamu babeera mu mabbaala be batuseeza omwenge abo batuseeza omwenge abaana b'Obuyisiraamu batuula mu mabbaala ne babeeramu ne basiibamu ne babeeramu olunaku lulamba ne basiiba mu mabbaala omwenge gwo olaba gwo omwenge singa tugunywera ku layisi singa baasi bantu abo naye bajjula mu mabbaala olaba n'agula omwana ng'omumanyi oyo ye Huzaifa erinnya lye Musiraamu taata we Ali n'agula luutu 2 n'agamba nze mbagulidde nze sinywa mwenge naye abaana abawala bwe mwogera basi bitu byammwe sibiwakanya abaana singa saabo singa vyani etumunywera ku 6-5 usanga kati ali ku mmeka ali ku 3 bw'abaana baddu ba Allah kwesiba ku mwenge Sheikh ayigirize ebyo abeere akwate omuzinda atandika okuyigiriza abaana nti abaana ab'obulenzi muve mu mabaala abaana ab'obuwala bajja baffe basiraamu ajati omwanya omulungi erinnya lye Ajala ye gwe Fiona muli ku musajja omugwe mubisanya omusajja gwe muliko ye Steven si mukomole Sheikh abaana b'Obuyisiraamu abawala bali kuwa ezitali nkomole zibalwanira ayogereko ku ebyo ebintu bingi nnyo abaana eddo Obusiraamu nga tubutya nga Omusiraamu omulaba abaana omwana nga Omusiraamu omuwala tosobola kwagala Steven ne buba ofootya ne waka bakula bakikugamba nga babasoso ne kati babalwanira bane mujja nga ye Adijja nga okimanyi munye tata we yagenda e Mekka mama we yagenda e Mekka naye nga ye mujjawo nga tavaako omusajja kyekabulirire ku baana ab'obuwala abagambe bannange mulekeraawo okulwanira abasajja atali wakomone ayogereko ku ebyo byatategeera abireke naye ali ku bana abagende ekimuletera okukola ki okulumba bano abantu bakatu kyamanyi bafaaza abo tebasobola kuvayo kwogera basoma emyaka mingi nga basoma myaka nga 25 basoma kikyalina okwogera ne just boveeri n'ogendako katini ne bakuwa omuzindaalo otandika okuga tebateekamu kyamaanyi kacyobolanga babalumba singa adde alumbye bano banne be batera nnyo okuleekaana singa bamuddiza dda Sheikh Kiti wandivuddeyo ne weetonda tasobola kwetonda abo tebeetonda tasobola kwetonda abo abantu tebeetonda yaba amanyi yayogedde kiwola abantu bagamba mbu yayogedde bituufu Sheikh yayogedde bituufu yayogedde bituufu ani yabimutumye ebituufu byayogedde ani yabimutumye ayogerera Obukatuliki yaboogerera gwe bwoba osinza Katonda wo ng'omanyi akuwa buli kimu buli muntu bamuleka asinze kyayagala abasinza olaba abantu abo batambula okuva wana wabatambula tolwina ntwala abaana kusomera e Masaka nasanga ebibinja nga 100 ng'abantu batambuza bigere kati gwe omuntu n'oveeyo n'ogamba nti gwe omutwe gwo gumuwee guti gw'oyina gusinga abo abantu bonna okutegeera aba alina ensonga lwaki atambula n'agenda e Namugongo nga nammwe mulina yammwe etambula n'egenda e Meka nga tebalina ababagambyeko Sheikh Kiti wakoze yakoze era tasobola kwetonda mwegumuza mannange muve ku ddiini yaffe eddiini yaffe mugiveeko muvume ku Sheikh Kiti ng'omuntu Kiti ye ng'omuntu yavumye omuntu aba yayogedde ku ddiini ekyo nange nkiwagira nti bw'aba yayogedde ku ddiini bamuleke bamusabule buli alina obudde tunula mu kamera omwogereko paka bwanaddamu abalala bajja labirako oyo bwe batyo baali balumbalumba Obuganda ate baabwesonyiwa bwe mutaveeyo okugamba kwabo abantu kaseera kwefuula abategeera oyo omusajja yeefuula nnyo ategeera naye ale emabegako katini awo yayogerako neerambu abantu kyebava baziika mu kyababa batuziika ne bateekako emisaala bakitegeeza Katonda tumugattika ogenda ne Katonda wo n'omugatti bo balowooza bwe babeera basinza Katonda waabwe ategeera olulimi olumu fenga letubagambako Sheikh Kiti bw'onobeerawo nga Katonda wo ategeera olulimi lumu olina muyita mulala bw'otamuyita mulala tawulira awulirira mu ssaala ze zimu
Esawa zezi muntu yaziba sawa musanvu ziba musanvu omusaba kumunana kinu tajja kuwulira olina kutunula wantu wewamu gwe nolowooza ebyo mubikola tetubanyega naye ate gwe oyagala otegerera abalala omuntu bamuleka asinze byayagala Sheka kiti nsaba nze ng'omuntu oveyo wetonde tasobola kwetonda nze nkubuuyi tasobola kwetonda ate bw'oba olina obulumi ku muntu obaka ngambe mu ddiini yonna lumba oyo omuntu tolumba ki ayogerera amadini gonna yali alumba wana abasamize ne bamuvuma Jumbo ojjukira bwe yamukwatamu ne Magala nalaba Magala bamukwatamu kati abatya amanyi nti bana abafaza tebasobola kuvayo kwogera naye tujja boogerera ne Magala agwawa Magala yatabuse musamize ye Magala yatabuse ku Bukatuliki mama yatabuse n'agamba seka kiti ayogerera eddiini gy'ategeera wali abantu abaasoma Obukatuliki babwogerere wali abantu abaasoma Obusiraamu namwe mubwogerere obwammwe temutukaka abasiraamu balina ebize abasiraamu edda babanga ne ssente ng'ogamba naye nfunyeyo ki aji naye tebakyalina ssente balina baasigaza birevu tebakyalina ssente tokubye nnyo kati sheek talina ebirevu ama sheek toyina ebirevu ayina ebirevu ssente ayina tetwamusondera emmotoka atuuzaamu ne mukazi we n'abaana be naye ng'emmotoka nsonde abaana bamusabye emmotoka kati simanyi oba bagirinda ddi tasobola gibaddiza asigaza ekikale ennaku zalasa n'okutuula mu jjaamu n'alaba abagenda e Namugongo ng'asobola okuzza emmotoka g'oba gwe nze njidde ku booda jjaamu ansanzeewa naye ye ayina ne jjaamu wamusanga kati seka kiti nze gano sheeka abasiraamu tebakyalina ssente baasigaza birevu yogerako ku ebyo edda ng'ogamba naye nfunye ki aji tebakyalina kati obeera ne aji nakwana bulungi nogamba naye kangene ne aji anti tulinamu eri mentality ntugaba ne ssente nemutuuka ku petrol station nagamba mpaayo 10 omanyi ssente ziri ku kaadi siinaawo kaashi basaba ssente seeka ekitize mugambe abasajja ababuulirireko walekerawo okuddamu kusaba ssente buno obulumi nga buli wala tebulina ku mutima buli ku kyenga kati omanyi eddanga ng'olaba mukwano gwo ng'abuzeemu oba ng'akyusizza obulamu gwe nga okyusizza obulamu ofunyeyo ki aji ennaku ne tugamba ofunyeyo omulimi anti be balina ssente be balima emmwanyi ba aji baasigaza birevu tebakyalina wadde 10 basaba abakazi ssente akwana leero enkya naakusaba 10 kyeka abuulire ku ekyo abagaye banne musigazeewo ekitiibwa kyaffe baddemu basigaze ekitiibwa kyabwe kiri kye bayina ekyokuba nti bayina ku ssente tebakyayina bwavu obubaliko abawala abasiraamu ekitiibwa kye baali balina buli kati ayambala shariya n'asiba wano akawato n'atayambala mpala atambula amabina gakola gati beetega ba Steven okufa kyeka kiti ebyo byonna gwe wabitankudde tebyandibaddewo osanga Fatuma alwanira Emma ebyabyogereko bano badde mu mbeera zaabwe byonna atubuuze ekiri ku ground tumubuulire ekiri ku ground zajja mbuuza nga mama zaabu ki ekiri ku ground mu baana b'Obuyisiraamu mutwale mu bbala mugamba oli atudde wali ku kawunta n'egyo emyenge gy'olaba bamuyita Isima ayogere ku ebyo ayogera ebitamukwata ndowooza owulidde munnange olina okubanga ke kaseera kole ndowooza abadde mama zaabu nga olaba nga yakubulamu oba oli awo n'okitegeera neva ku Bukatuliki abwesonyiwe ave ku madiini g'abantu gonna olaba singa yalumbye bakole bujingo singa yamwambalidde dda abo tebalinda ojja tusuza ng'otukutte kuno ng'opaka obudde ku kyanga tukutte abantu balina ensonga lwaki naye omuntu asobola kutambula kuva Kisolo kutuuka Namugongo nga tamanyi kyagenda kukola abalina amanyi kyago abantu be yaliko nga bava Arua nno munnange abantu batambula abantu bava Tanzania nga bajja batambula ku bigere paka Namugongo naye nabo abo boolaba batambula ne bagendeerwa kwa bo balinnya nnyonyi naye dda batambuzanga bigere nabo bye muba mugenza okukola yo nabo bulombolombo mugenda kukolayo bagamba abasira Abakatuliki basunza biwumbe ebiwumbe walayo nga tulina ekibumbe kya Katonda walayo kya kyonna erimu ekibumbe kya Katonda olwakyo tumuwumba ebiwumbe by'abantu abalabikako betumanyi nti fesi yayerabika bweti ne batekawo ekiwumbe Father yabuuzizza Father omu yabuuzizza n'agamba maama wo yafa
for example ekifaananyi kya maama wo kikino kiraba oba kiri mu album oba kirina wakitereka naye omuntu n'amala omulengera wali ng'agenda kiyuza oba nga akikutte bw'atatandise kiyuza kiki ky'omukola wadde maama wo yafa oyinza n'omutta abantu abamu babeera ne bagamba singa ninayo ekifaananyi kya maama wange nga tekiyina kati nze nyinza okuleka ekifaananyi kya maama Maria wo kikole by'oyagala abuuza abantu mu kifo ky'okugamba nti manyange wa mutanzi waseemu mugati bo balinga abasinze ennyo ebitegeerekeka awo ndowooza gwe kennyini sooka gy'obuuza omuntu omugabe banange lwaki mukola kino mukola kyaki tukunnyonnyole oyige naye yennyini byasomesa tannabiyiga byakyankalana balina bamufuti babiri kifo ky'okuba ne mufuti omu fenno osabira buli w'oyagala obukatuuki w'oyagala w'osabira essande y'okusanze w'osabira naye bo balina emizikiti gye batagendamu simanyi ono musiraamu w'ekibuli ono wa odi Kampala talina kuyita wano ebyo byonna bina ebizibu ebijjuddemu lwaki tasooka n'atereeza ebyo atannakugyako waffe odi Kampala ye yagamba bajjeko TikTok beebo neera be bamu naye yagaana okuddamu okukyogerako okay bamusabule paka wanaddamu buli ofunawo akadde kwata essimu omujjukiza emmotoka tebamwaburuzaamu abaana bayinza okukuba n'oyabuluzi ne bakwabuza ajja twali tumwagadde sheeyo lwakuba yali ayogera ebintu ebisimpo omanyi ebintu byawe twabeeranga tubitya kati engeri gye yabyogera ngola nabbi akola bw'ati omutonzi akola bw'ati ngolabi kumbe ava ku mulamwa oba yali ayogera bituufu tusobole omuwaayo emmotoka waliwo omwana yagamba embwa ayogera nnyo ekikulu ayogera ayagala ayogere buli omusanga ayogerera abasamize yayogerera Obuganda yayogerera abalokole tetugenda kusiramuka ne munaayogera mutya namwe bennyini byemusinza tetubitegeera kati nze Omuganda ntandika osaba mu Luwarabu Katonda emusaba mu Luganda tawulira Stacey Amayanja kulikayo ku Serena Stacey Amayanja yakikubye nize mu byonna ekyasinze okunsanya waliwo concert eyakavaakaawo emabega beegaana nti tebalina nka butategeeregana eya Sophie Nantongo naye ate kaakati Ssemmakula ndooza yagenze okulaba nga bimutamye n'agamba nedda Stacey n'atuleka mu mpalana yatuleseeyo mu mpalana ffe abawagizi be ati lwaki yagituyingiza n'agitulekamu atumazeemu akajanja mubadde mukumuwalanirako Maureen Nantume ffe tuwalanirako omuntu nga tumanyi Ajati ye mutuufu bambi omukazi we bamuwaayiriza alina omutima omulungi yagenda n'emeka Ajati alina abaana balabirira Ajati alina omutima omulungi bambi alina ne foundation y'abaana balabirira Stacey bamuwaayiri kakazi katula kuba koogera nnyo kakazi katula kuba kampi Stacey must shine omukazi yatulesse mu mpalana teyatulabudde nako yibannange yani bade atise atulabula bagamba munnange ati muveeyo oba yani bade yeefulamu akola mu ka challenge ka Nantume n'atulako mu challenge ya Nantume oba mulimba lwa Nantume lwonna abantu bagamba bambi ala kabagenda baddinga natava eri buviwe tutuddinganye ekifuba kati subire mwaddinganye bituufu kubanga papa ye yakikoze biyinza okubanga bakoze lwa show ng'emabega kitokota tewandi tulese nnyo mu mpalana bw'otyo Ajati mpalana tugitambuze ffe twatandika dde okuwalanirako Ajati Stacey yadda nga tannaba nagenda Mekka ffe kasita twawulira anti kati wano nga Nantume ajja gundi ye yasooka ngo Kipika Stacey ng'ayagala nnyo okulaga nti baluganda biki kati bwe baamwegana nti si muganda we netuwulira ennaku tugamba akazi kadde kalaga munne mu bantu nti muganda we tuwalaniddeko omukazi ona ebyakalo Nantongo nga tetuva ku Ajati naye kati yabalese mu mpalana yagitulese kati batugenda kuzzaako ate kyoyogedde kikino nti oba oli awo amanyi abawagizi muli bazibu abantu abayimirira emabega mu mugongo muli bazibu kubanga tuyinza okulowooza yasonyiye naye abasajja bayinza ayinza okuba nga yasonyiye kubanga ne Maureen naye ayinayo show maaso ba mu August biringa December August simanyi maasa biringa ebyobufuzi ogenda eri n'ogamba bannayinza envuddemu
ndekera omusajja n'okoma ne bakubuuza gwe wetwalayo gwe wewagira abawagizi abaddala dayo bino tufe tetulaba kubiikiriza noddayo n'ogamba empaana yatisi yandiyongeddeyoko emyaka ng'ebiri wangi givaamu kati kiba tekitukolera kale wali mufunirawa kuwola na buwola mu bantu tutalina kuyo ate kati nakyo tufunamu kati watu obera woololo omuyimbi n'owola n'omuyimbi omulala kati nze ffe twaliko bawoololo abaddala eyo sore ndijikuba olulala owola n'omuntu nga talina kye yakola ne gwewolanirako takumanyi kati ogala tubadde tukusesi amayanja Morini yatukola ki talina kye yatukola ffe nekyebaliwo tetumanyi kwegana bweganya oli nti tetukumanyi ffe tuba tumanyi Stacia ye mutuufu kati gwamanyi naye baaba yakubye Serena amanyi okuyimba ekisooka ayina stage performance ennungi oyo ne kusaasira lwakiri babafuuyira naye nga munyumiddwa naye nze Stacia amayanja ono era omuwagira nga oweegendereza kubanga bw'olowooza nti omuwagira mbu olina gw'omuwalanirako aba awalanira Stacia amayanja ku Sekyewa naye abo Eva babeera bakolagana abo tetwabawalana babeera bakolagana abawagizi ba Stacia twalina ennugu nga tulaba Sekyewa wansi nnyo ku muyimbi waffe tulabanga bisaati ennyo kati yayambuka nga tulabanga ka Stacia wadde kampi naye nga tulaba kamaanyi kakazi kalungi kakula bulungi kati nga tulaba kabeera ne Sekyewa tulaba teguggwa bulungi balira abasajja ba Stacia bonna abawagizi be tetulina beri twali twagaddeko Stacia amayanja ndozo owulidde abawagizi bo tebalina musajja we n'omu ono owokubiri yali mumpi kati nga tuwulira obusungu omuyimbi waffe ate ono gwe yeefumbiza gwe yeewasa yekenyi ow'emmamba yali mwavu ngali naye tulaba tamusaanira abawagizi ba Stacia tetulina musajja Stacia gwe yali abadde naye netumusiima tibambi abeere ono mubiru bode yali yeeyo ng'alabika bulungi naye ng'ate amawulire mu kubo gagamba tayinaamu yadde 10 nga tukati omuyimbi waffe yoyo gwe yeewasa gwe yeesasulira embaga kati oyo nene bamukwatako kati wano mama we yavyeyo n'agamba soyo mwana wange tagenda tugamba kyekyo mami ate gwe olaba enkeera ng'embaga weeri nanake baayawukana twasanyuka paka yo omuyimbi waffe abeererewo paka wanaafuna omusajja amujaamu musajja we bonna muna teguggwa naye Sekyewa waali taliiwo kale endabika gyalabise ddala alabika bulungi tasobola Stacia tasobola kuddira Sekyewa tasobola ebyo babikola music kuyimba bayimbanga bulijjo babadde nga bayimba before nga tanagenda Canada nga bagenda ku stage era nga banyumisa nnyo nga bali ku stage babiri by the way bandisigadde ddiwo nga bayimba ku stage Stacia alina engeri yekyanga ne Sekyewa ebintu bya binyuma ne bazanyazanya ku stage naye nga show yamugjeeko amaziga gonna gali ge yakaaba naye Stacia musabira naye mukazi mugezi ate muyayi kagezi ekisooka kali talented bakola nti bakategeera butegeezi kamanyi okuyimba ate kanyusa ku stage ku mikolo akakantu nga bakalese ku mukolo gwo ne bwobaako ne gwotayagala aseka kanyumisa kubanga Stacia amayanja yagenda n'alajja n'eyebweru n'akubakereraga naye bwe yali akomawo abawagizi akireka bagenda ebweru yali akoze era naye tasobola kufuna ssente zaafuna wano baiza bayinza okuba nga alina kyali yadduka nga tetukimanyi naye nga okugenda ebweru akyalina music asobola otambula osobola ofuna abo abantu bonna nga basasudde emitwalo 15 naye nga n'ogenda ebweru engeri gye yakomawo wano yannyumira yakomawo nga tewali yategeera n'okutegeera nti akomyewo mugezi yasooka najja naga mali kwetereeza aye n'abamugamba nga timaya bamudipootinze simaya bamuwa teyabaddamu nnyo mugezi kagezi ku magezi kwe katudde naye nga kagezi n'okuzanya naye wowola basikitizo nga actinga kazanyi kalungi kayimbi kalungi yali anoonya ekyekanada yakikubye awo nno papa yakikubye naye papa kyeyakoze ekyokubagatta si kirungi muwadde kubanga batulese mu mpalana tebalina kubanga bakwatagana balina okubanga baawukanye
bayimbe nnyo bugambo bako naye n'empagi ng'eno saagi sarabye ne haga ya body language waliwo ekibula uzenga kya sho nze nalabye page eno okudingana nga kwa shonga si kwa ddala ate Stacy yavude nga atugamba gundi munamo kubya kama ngagenda akogera nagamba ngamba kama kya nze okujjako nalabye gundi alabika yamubuuza naye onoddamu ntwalaganye ayino Seshi abadde ayino natume naye tayina kye yayogeddeko kweyembeera azayo omusirise obulane w'omuwolereze nwe kati ntandikira oba Sekyewa gwe waleeta obuzibu tugambe kizibu ekyo yireka naawe si musajja naye nemwe abawagizi ba Stacy ate nga muli bazibu nnyo omuntu wafutulawo w'amaanyi nnyo ku basajja be towainugwe beetuluma naye mwerabidde nti mumpi naye mwali Sesha mumpi naye mwali ola Sesha nga amulabyeko bwoti mumpi naye mwali mulaba nti ye mukazi ayina ofuna omusajja nga bwatu kati nga olaba Lema bwe yafuna Amza yafuna omusajja nga yoyo nga nolina wamugamba nti wano nti teyasoma nti mubi nti mumpi talina wadde newoga nti kanoonyeyo kimu Amza kyalina nkyogereko kati abawagizi be ababeera basanyufu naye kati owaffe ogane mulungi naye ate simu abawakula engalo ku bwereeremu banange kali Stacy yawe tumwagalira afuna omusajja Papa Misa Kisemakula Geoffrey Lutaya Ronald Mayinja Maureen Nantume mwena mukyala Honorable Geoffrey Lutaya mwena mwebali nnyo okuwagira munnaabo mwebalire ddala okuwagira bewagira abayimbi ba band music wabanyuma music wa band yanyuma tewetaaga kuba hit okukola show kujja siranga bulanzi naye mukulu papa wetegereze abantu bo gasse okubeera nga bava mu ntalo abantu bo gasse yongera okulaba nga ofuna yabatabulaawo kati n'ofuna nze n'ennyongera n'embatabula ne babeera nga tebakolagana tebalina kukolagana bakolagana biki entalo zibeerengawo entalo zirina okubeerawo entalo zirina okubeera abaguzi balina okwevuma kati waliwo omuwaguzi wa Ntuluma agenda kuva yanziremu nange muddemu bwetu tulina kuba bwetutyo ensi terina kuba na mirembe gyaki tujja kufuna emirembe nga tufudde ku ensi ya kweyagala kusanyuka troubles emirembe gyeri nga tugenze ati tulina kuba na mirembe tulina okuba nga tukyankalana so okwegatta kwabwe Katonda singa atuyamba nebanga byabadde bya kamera nga munda tebeegase kijja kuba kitukulu waliwo ne abandoza show abadde yakugatta abantu abadde tebategerekana kubanga nalabye nenda myalo ya inagwe yagase kulanna manani omwami awo waliwo gwe yagase nga badde tebategerekana nabo nalabye nga abakwasaganya nakwata emitwe aja tina myalo webale nnyo webalire ddala okubeera nga buli muyimbi omubeererawo n'obeeranga abeerawo oyo walabye gundi kiyakoze kikya kipopo omukazi we yadde mukazi we girlfriend we naye mukyala we ayambala ku kakubika omulalu kikya kipopo oyo kya biology ayina mu kusente empitirivu ayinamu yanoonya ku nnamba ye oyo gwabeera naye wamabi nakusi maama nze ayina ng'egyali yiringula buyiringuza emabega nogabana tuli kuki n'ensi yagivaako ensi zirina kubeeramu n'abantu nga bwe batunga tuwera aliwo okunyumirwa bulamu ndowooza yabadde awo n'agamba saagala kwambala abantu we batandabire katunoonyeyo ekintu we banaatulaba mangu bazinya amazina twafunyeyo ekimuli kya Valentine ekipya kikya kipopo ku Valentine ojja kukola bulungi waliwo omusajja w'e Masaka eyo bambi Mukama yamutwala yawufa Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe Kirunda twali tumumanyi nga buli twali tumanyi nti buli kasa tutuuka mu Valentine Kirunda waffe waali sale ne mukazi we naafa kati okulaba laavu tandika okulaba laavu ze Valentine nagitegeerangako oyo omusajja afune emmotoka nga eriko Valentine bagitimbye banange ngebi okutegera Valentine ku kyalo kyaffe tutegererako oyo ne bambi yafa accident aye ne mukazi we nafa accident
sorry nayenga twafunye ticha Kipopo kati twamaze yamusikidde kati ako kayabadde mu yabadari hasinga ticha Kipopo ku Valentine emotoka ngato wenna katato ino omuntu go uniform kicho cha kwegeza mu kwa wedi yalidde show teyakoze era nayenga mwebale kuwagira Stacy Mayanja kulikeyo wadde weewaawo tuyitidde nenga tuli mu ebiwobe mu nsi y'omukwano mwetuli ebiwobe mu nsi y'omukwano badde kunyumiza aje eyansabe 10 nga yakankwana abeerawo nga nkwana ngawe nkwaga nga naye abantu bano mbatya nga baba n'abakazi 9 tebabeera stede 9 baba n'abaana n'abalala 5 wabweru beekyeyo kyekituufu kyobamanyi abasajja baba n'abakazi bangi kati nga lwaki seevaamu lumu kangende naye ngenda kutwalako out ayina akamotoka Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insambo mu 6 Tronaz Dry Cleaning ebujuko kategerekeka gwa mutwale out yakutwala yantwala nenga kamotoko kavuma kabibibi kabi tekamujamu omuntu wokula emyaka negiyongerako kyusa ne mmotoka oberenga oli mmotoka naye oberanga wakitiibwa oli munene bwoti oli mukamotoka wekati abakali ka mukazi manyi vuga omutoka w'abakazi ba ennaku zino abasajja baba wasa kale abera mmotoka ya mukazi we ngomanyi yiye nga antwala out tutuuka ku petrol station angamba kwano maisi naawe sendeza cash kati bwoba oyina waawe 10 limpe ngenda dikudiza ntulaye red flag nambe musajja akusa nali nga njogera naye awo nga jjawo ne toogera kati nga mumanyidde siti lunaku alisoso omulaba nga tutuuka ku petrol station bwanywa amafuta paayawe 10 akimanyi 10 nina okuba nga ndiina nera nga ndiina owaayi tomanya kandimu naye nga yewe omutima gulube guti ngenda kuteeka mwana amafuta yanywa geegi balansi n'amuteeka mu nsawo musanvu gwe gubatwala out ningamba musajja mukulu simbula embalasa nendula bwedira nesaagala nnyo kulaga malanga kasa 10 lyokka tugende naye aliwaddeyo kyetaano bamudiza ekyebyo yanywedde amafuta tugenda ataddemu 3 gye tutuuse out ye teyanywa mazzi talya takola sinaba talya aba tayagala kusipendinga gogenda out n'omusajja naga nze saagala nve lyokke n'atumya amazzi aba tayagala kusipendinga aba ayagala okulya naye aba atya okusipendinga sene tayina banyina zenze mbawa amagezi gwe wakugamba bwati bwe baleeta ekifi ky'enkoko kiyuzeemu mugambe munayi lyako tulaba bata abajja kirya teri musajja ava waka nti saagala kulya tayagala kulya aba yabadde ki ng'atumya akazingaanya nze ne omutima nga guŋŋaanira ndi ku ssente zange kanzirye nga nzirya ntumye ebintu bya mitwalo nga 5 nga bw'aba asigaza mulwakiri asigaze kyebiri
manyi nti netutte out netutte out neteramu sente z'amafuta motoka nafunye mukwano gwange nga asasula ku ezo zennyini obwetaano bwange obubiri bwe namuwa ke yajjayo n'asasula olaba nkalaba nkamanyi kange sente ziri ku kaadi sente ziri ku kaadi atambula tutambula tumala okulya bikyawadde agabozi baba n'agabozi nze golaba kale nze nno omukyala naye omukyala namulekayo mu maka ge twalemagana nemulekera amaka n'abantu alina maka alimba gwe nga talina kirowoozo bwakugamba bwatyo naawe olowooza nti nti ajja kuleka mu maka nemubuuza tolina mukazi sina mukazi nina ennyumba yange endala gye nazimba ekyengera gyembeera omusajja ono kamuzannye kabongo alayi kampita mu ssiru nga mutunulira nga mbifuula kkulu nzikiriza agabozi ganyuma agabozi gaabwe ago ge banyumya sikyalina mukazi nze golaba anate buli musiraamu nze onjagaza ki olaba abakyala abasiraamu abo eddiini engejja atandise okubakuba akasa gwaliwo wendi anyumya agabozi ago ge munyumya gonna gabuli akunyumya emboozi 10 nga tekuli wadde entuufu waliwo omwana yaŋŋamba nomuza kati nkola kyensuubula sipeeya mujjajja pa nomuza muntu waliwo omwana yaŋŋamba mbu ye hajjulu yamutwala out bwetuuka eri n'ayita weyita nagasookoje inayo kutu namugamba kutu ati ng'olina seeka binkwatako seeka yamulekayo kati seeka muntu goba otwala out oba tomumanyi bino ebintu byetwebeerangamu edda ne weetereza mbu bannange agiseeka ankwanye kaneetereze sigenda kwambala mpale nyambala ebiwanvu neetereze twabeeranga lyo edda nga tukyabatya ng'abantu abo tubatya ng'okimanyi buli wosanga sheeka oba agi balina kuba ne ssente kitiibwa kya nga tubabeera wala ate babeera principled nnyo olina okwetereza omwana nga bamukwana leero nga ye Fiona nakwana bunnyo gwe Fiona leero enkya n'olaba nga naze kweta Aisha akyukirawo aye namugambye ekyuka atandise okukyusa engoye atandise okwebikkirira obudde obwo nga tubatya ng'omanyi bannange omusajja olina ofuna omusajja omusiraamu olina kufuuka musiraamu olina kwetereza olina kuva ku mwenge olina okuva ku buli kimu olina otandikirawo okusaala otandise okusoma obutabo bw'abasiraamu ofunye mukwano w'omusiraamu akuyisirizaamu amangu ago wiiki egi bakakwana naye kati twabasemberera nnyo tetwamanya nti tebalina njawulo abasajja be bamu bonna myayo olya ku nkoko yo gimalawo kati twabasemberera tubamanyi nabo bennyini bagunywa ng'enkoko ogiryo gimalawo nga ngimalawo nga ŋŋenda nga tusimbula tugenda akuza waka anziza waka antwala nina osula naye nkimanyi bulungi mufumbo nemugamba munaye nze nina ekizibu kimu ewange sisuzaayo omusajja ate sisula mu loogi wadde hoteri obola abasaagala abasajja bafumbo kati engeri ngambye olina amaka ge ekyengera gali maka g'omukazi wagamuleka tugende ekyengera ng'alinayo ekyengera gyantwala awadde nnyimba omusajja yamugambanga nti si mufumbo gwe mugamba ekintu kimu ennyumba yange teyingiramu musajja ate sisula mu loogi tayinza kuddira yavuga ddawa yavuga ntwala waka bwe yebuzabuzaawo omanyi omutunda akulaba avuga ataamu twali saizi eyo makindi ale nga nange gyensula kali n'akomawo bw'ati n'akwata linewo erigende no Ntebe Road kyokka agambye akola kyengera talina nti wakulaga agenda agamba kasita agesatu agenda avuga ku mafuta gange jukirawo enkolera alinaanyeewo abeera wajjawo n'andabako biki mbadde mumanyi waawo abantu bamumanyi n'omumanya nga mwatukoze tegamba olabe ewaka wange ate naye wakandaba ddi nze gwe wakandaba ng'oyagala sula nange kati nze nkukkiriza olaga ondaba obwereere bwange
ate gwe toyagala nze ndabe ewuwo omukazi wange agabazi gonna gonna amabega abadde ajjaga nyumya agamba omukazi wange twayawukana bannange nasigaza baana nze neero olumu ambuulira nze neero olumu ndwawo nemukubira biki ne mugamba kati ewaka wange amaka nazimba mbeerayo nga lwaki tetugendayo ne mugamba muna kati nekyo kyekizibu kyange wandibadde onvuga nonzizaayo ewaka nze ne ŋŋenda tongamba yali ayagala agenda asulewo imbu oba muloogi waliwo gesyawo ne mugamba nze sisulangako kwebiri giggwereko ddala gye nnina yali akifiisizaayo kireka ekyebiri ngamanyi kyekyokwebaka ne mugamba ku myaka gino gye nnina sigenda sula muloogi nze gwe nga tobuuza nti bannaye kadi gye wagambye esente nga nolekaawo tujjawo mu maaso awo alandika kale kagende nga mugala nina okugenda nakuwadde 10 lyange gye njagala kumya mafuta dadandisaawo okwekyanga atedde wano ekyebibu wano wakati womutuka webatera okuteekawo essimu n'ateekawo n'obusente so se nenjawo ekyebibu nenkikola n'essimu ye nemugamba kati wompa sente zange 10 nze saagala sente endala namugamba munange nzirize 10 lyange sente nazize mu bizinesi ngenda waka kubanga nkulabye n'amala n'agamba ate nsaawo okwekyanga aleetemu ak'abasajja akyanka nangenda kukubira endulu wana ate nga tuli waliwo abantu waliwo wali abasika chipusi waliwo ababooda ne mugamba mpa sente zange saawa ziringa 4 za kiro talina bananga abasajja baba baavu talina sente si bonna naawe talina sente ku ssimu naye ali kuzunga kiro newebuuze bwafuniraawo ekizibu talinaamu wadde ne muga kati kangende n'essimu n'akwata essimu n'akubira mukazi we funye wano obuze muka bagitomedde ntera akawe emitwalo 10 mukazi agaye banange zera ba mukazi watu yalina mutulo simayo baba yakubira mukazi nenga yalina kubanga yali mukazi amuboggoledde oba yali yamukolera business kitunulira ya kisulu kino kiri ku mukazi kimuboggolera adidde obusungu bonna abutadde ku mukazi kugambye nti erako sente wano alitawe dakiika nti ninga sente zijja chui nga emitwalo 10 namugazi ntereko kusimu yo ngazinterako nga nange nzisindika ku ndala kubanga ayinza okukola reverse si byaddanyi bya wano jjujo wano mu January kino ekyebiro kizaawo saakizaawo ate ngenda lingira kibooda nga mpe 10 lyange nga ngamba ate ezo zimpe nga mugamba ezaawa nga nzigulawo nga ngenda naye yampalana nga newe olinnye omusajja yampalana nga newe nnyo tayagala kuva tayagala ninnyewo tayagala kulinnyawo ng'ayitayo litakyayitawo wano bimpimpi haji yali ayagala kukuula kundira ku sente yagala kundira ku sente zange wangi ezange ale namuleka talina wadde talina gwange genda mu kinyamu awo nga mwangenda kukuba enduulu ngenda kugamba oli mubbi ompampi yandibadde akwata naye yakuba bukubi essimu wa mukazi kyokka kati kitegeeza yakola obwenzi yatwala omukazi awutu ku sente za mukazi we bambi yali akutudde awutu ku sente zo ayagala omutwale ewuwo we nabuukira wano ntempayo eky10 nteekemu amafuta n'ateekamu g3 ng'omugezi aludde emakindi neŋŋamba katono eno loosi abaana b'emakindi tabatege neŋŋambo eno loosi nalabirawo nti eno loosi kati nnaku zikumuzannya kabongo tukutuuka awo tutalya kasi omusajja agaana okulya mbu amuveeri okumanya mwavu naye namuwadde ekikumi tewamuwaako yadde kuki kuwafuna okulya saamuwaako nze si waako ntumya byange bimmala ate gwe ali kutuuze bwe yebuzabuza bwabeera ku simu bwate nze mba ngenda awutu yasooka kugamba mba ngenda awutu mba njagala omuntu mbeere naye awo tuli seefu nga walinga ewalinga nti twagala kuwummula biki ezo koodi nazo zikyaliyo kati bakoza koodi ki koodi ndala kati weefuula nnyo siriyasi omukazi n'osooka n'omuteresaayo ne ku busente n'omala n'obumuggyako n'omuyanga tomuwadde wadde bikyaliyo sumurula yabomyawo ebbanga era nga manyi njagala kwesimbawo manyi ngenda kwesimbawo njagala buwagizi ne mugamba mukwano weesimbe ku gwogenda ogwosobola era bonna abali abeetegese okwesimbawo 226 mwesimbe ku be musobola tebusaagala mutunyiigire mbu ate temwatuwagidde bannange n'otawagira muganda wo baganda baffe bangi kandi buli omu ndaba ebipande ebyo gyempita bijjudde baagala kutumala batunyiigire gw'otasobola tomwesimbako weesimbe ku muntu gw'ogenda okusobola okugyayo
tonyigira abantu ebipapula byemutwalayo okwesimbawo tubiina abantu bakambwe sente tuziina naffe naye tusalawo tugala katwesonyiwa entebe z'abantu gwe noveeri n'ogamba ngenda kwesimbawo mujjale noyagala ffe tukuwagire n'otunyigira nga tuganya okukuwagira miliyoni 3 siza bawaayo kuba MP certificate ya senior 6 tugiina ne miliyoni 3 tuziina naye tusalawo ne tubyesonyiwa mwene muveeri ne mugala ne muligira ku ntebe z'abantu ne mutunyigira nga tuganya obbawagira baba wano sente z'emmotoka batuwaako Haji yali akujiridde nno yali akubaze ayagala muwagire mu kalulu namugamba sina gwe ngenda kuwagira wesimbe ku mutwe ogenda okumala wano wanaawangula mukazi we yajja okutuula mu mmotoka yali akibaze nti wano ngere gy'osobodde okutoola eky'ekkumi wano wali osobola okumuwanga ez'amafuta ez'amazzi muba wali bamale batunyiigire bw'olaba nga obwa MP tobusobola kkirira kuba LC5 wala nawe tobusobola agenda kuba chairman LC1 aleeze entebe tebazivuganya bwabugaana oba chairman LC1 balogo omanyi entebe esinga obuzibu mu Uganda muno ya LC1 neya president ezo bio zizanyirako wesibyesi entebe ya LC1 okumuggyako kyovola bambu baluddewo ebbanga ery'eddene bamala kufa LC1 weewaffe kyogereko chairman weewaffe ku kyalo yafa bamala kufa entebe 2 mu Uganda muno zotazanyirako eya LC1 chairman wo ku kyalo ababeera ne stamp abawandiika endagaano za polisi bamanyi n'ozisiba mu oluwuzi ne ebeera eno mabega capital wa chairman LC1 capital stamp kati oba omanyi nnyangu naye stamp eyo gita neya president ezo 2 kugambe mbu wakira asula nayo mbuli agisiba mu oluwuzi n'abeera nga oluguuzi alusibye muno gokanya kunoonya stamp naye nga yagirina omala mugamba nti leeta sente n'alyoka akola bukozi akawuzi bwati okuwa ebbaluwa ya looni 15 mutwalo tebavaako chairman esonde mugala tugenda kutaba kuba MP takkiriza tebakkiriza olaba eri upgrade nze munali chairman LC1 ngenda ku 2 ngenda ku 3 wala yoyo abivuddeko bakansela be bazunga nava kuba kansela nagenda kuba MP naye chairman LC1 simulabangayo nti nze nali LC1 ngenda ku 3 kano kapya ngenda ng'okyetegereza tebabubeerako ebiwebe mu nsi y'omukwano bw'oba owulira ono mwala bw'oba owulira tosobola muntu muveeko gw'otasobola kujjayo tomwesimbako entebe gy'otasobola gireke biya 2 kati tugenda kubawagira nze ngenda kuba mpagira Arsenal yekka biya 26 sigenda kuwagira muntu yenna ngenda kuwagira Arsenal yokka weesimbe ku muntu ng'omusobola saagala mutunyiigire tugenda kuba bize nga tuwagira Arsenal kata otuuseewo ddi kubanga abantu bangamba nti musebo abantu bagenda batunyiigira sima twagala kukyusa bukulembeze abantu abo bamala okwesimbawo olutuuka wati mu palamenti bamuwa emmotoka agiteekamu mukyala we mu maaso mwali mu kalulu teri akulabawo mukyala we n'abaana be ate mu kalulu akwata abaana kati waba yeesimbyayo makindi mu budde bwa campaign akwata mukazi we abaana bonna munaminako Luganda n'abatwala eggomba kati mwene muganda ne mumuwagira olutuuka okulayira ali ku red carpet bagenze olayira wanika Bible abaana bali byatwala mukyala batali mu kalulu weeyo omuntu alayira MP najja ne omuwagizi ata obulamu babuchu yali omwe yakikola yayise Girinya yajja ne Sauda Madado okulayira yekka obulamu bwali buba bukyuse wali naye buli muntu yenna awagira togamba nina lukoola teyakikola buli alayira jana mukazi we ajana jajjawe yamuweerera naye jajjawe yamuweerera tanoonyeza ku kalulu baagala ffe tubanoonyeza akalulu nze ffe tulina ebipapula ebisobola n'okwesimbawo kuba president naye tubwesonyiwa tetwagala kyankalanya abantu gwe noveeyo newogera ne weesimba ku musajja tomusobola ayo niko okunyiigira abantu lwaki temwapagidde aye nasoma nammwe aye tukola omulimu gwegumu tuli bize 26 tugenda kuba tuwagira Arsenal egwe obulumi okimanyi bungi mu nsi abantu balina obulumi bwabwe nze onyigira otya omuntu tino takuwagidde nawe wagenda nnoonya ssente onoonya mulimu ku mulimu gwange nze bebatampagira banyiigira si banyiigira
Kalina ego mulimo gwa MP nonya akalwa bakuwagire oba oyagala ki tonyigira abantu kinno tebampagidde teri yakutumayo ngendo okusinga muleka abeereyo awangula akaluluke adde mwatufuge bendabe tugenda kwasimba ku minisita gundi esaawa zinaali kukyali kukyalo minisita ali kunoonya kaluluko kayagala mwesimbako talina na kaluluka anoonya bula yagala ffe tugende tumuwagire tweteekewo ssebo okululwe genda onoonya akalulu jayo omusajja oba omukazi goyagala okujja mu ntebe tetugenda kukusaba ssente zo naffe tuleke emirembe gyaffe obusungu obubona buva ku Haji ayagala kwesimbawo mutumuwagire teri agenda kuwagira ssebo kati agenda kwongera kuwala ampalanisha tutwawalana walanadda mpalana ogitya bw'otya empalana oba otidde obulamu bawalana n'abata weesimbewo bibyo bakuba akalulu bibyo kaabe bibyo gende mu depression woba oyagala bw'oba olina by'osinga ffe tujja bigula ogenda oweewagire kigambibwa nti abakazi ku luno baadibye ne bakataka mukati bakola byonna bye baagala kisoboka okutambula obwereere okulaba nti basendasenda abasajja ekituufu kiri nti abakakala nti baagala kukkiriza ne ekituufu kyo kiri nti abakazi baadiba bangi abakazi bawasa abasajja wa myaka 4 awasiza omwana myaka 2 mugumako kudiba gwamuwa ssente gwe kyoliyo kire banagenze okuwa omusajja omutwalo mpulira ng'ensenzi gwawo mpulira nga mpedde naye omukazi nobeera nolanza abakazi bempa ebitiibwa yali akakukoze tasobola kizibu okunziba olakiri njija nenzikubba ku mulimu oba nenkubba essimu nze olaba ne bamala bagamba nti tutuuka mu ggulu ne bagamba nti ate wanga ku musajja ssente agendemu mpitawo neesimbye wenti mpitawo bulambalamba nze okuwa omusajja omutwalo omusajja yenayina kozi ng'oli mukwano gwange oba mukwano gwange tejasi mukwano sobola okuwa ssente zonna naye ndi ono musajja naye mb'onkwana n'oŋŋamba nti mpaayo ebiri ndabira ddala ennaku ndaba tandikugamba mukama ndiko kibajjajja leero mubadde wangi maama oba ndiko empewo etateredde ndaba nga ndiko ekizibuza omusajja okunsaba ssente oba ndiko kikyamu oba aliyo abantu abalala n'omusajja wansabira ssente ne bemba nkwagala nnyo feelings zifa nesera gye ziraze mba ndaba oli mubbi mba ndaba omuntu azze okuntemula mba ndaba omutemu eyattaka weesi omusajja akusaba ssente owulya ng'oli mukwano gwange mpaayo awo 2 mpaayo akakadde ngenda nkakozesa nkakuddiza bazilayo bakwano bange banziba nnyo nga sikulinaako feeling naye mbonyi nkwagala naye ekituufu kiri nti abakazi baadibye twadiba era lwakuba tetwagala kukkiriza era omukazi ali eyo ng'oteekateeka okunoba eno gyojja wookya ogira okwatiriramu nkanepangisize baagala okwepangisiza mukwana akazi gaako mikwano gyabwe ojja kalya ati mukwano gwe yamugambye nti tobonaabona lwa musajja jangu ogira osulako omusajja aba akusasulirawo osula oba nga yazimbawo ng'aweerera n'abaana nga takuba teri nsonga ebeera ekunobya buba bwenzi neefunayo omusajja ekyo kikyamu akikola naye akimanye bwe bamukwatira abasajja tebasonyiwa bwenzi kati bw'oba obeera Makindye yenda Masaka kubanga abasajja mu nsi muno ayinza okusonyiwa ng'omubbi naye omusajja tasonyiwa bwenzi mukazi yenna ali mu bufumbo fuba okulaba nga bw'oyenda tebakukwata naye ate neera obwenzi mbuwagira nze mbufumbo sajja aba akusinikirako nnyo amanyo yendako obusungu bukkakkane kyokka obusungu okunoba gw'omwagamba nti omusajja bwakukwata mu bwenzi tasonyiwa ekyo kimanyi bulungi nnyo tebasonyiwa bwenzi ne bwayeefula akusonyiye nera batakusonyiye tebasonyiwa bwenzi abasajja ku bwenzi bwe balina naye bo tebasonyiwa bwenzi era olangayo omusajja nakukwatira n'obubwenzi n'akusonyiya omanya agenda kutta kulimba aba akupangira pulaani B naga mukwano okusonyiye ne muddawo nga bwe mwali aba akupangira kutta abasajja tebasonyiwa bwenzi era oba oyenda yendera walaafu bw'okulaba nga tebagenda kukwata funa layini 2
Buli omu mufunire eyiye. Osomesa kyekyo. Sebo. Kati vela basenga abaliko ekizibu ky'obufumbo lwakivugwawo nnyina ku zino. Tuli ku basenga abali abagwako. Kati senga abulira abafumbo yagenda okujja mufumbo nga tewali na simu. Ate yo mwabusiranye. Ate obulira omulembe guno ng'abantu balina amasimu. Tulina ofuna basenga abapya. Abalina obulirira abaana. Bali basenga abakadde sima senga Amida, senga Nantume. Ebiruko tebakyabitegera bafumbirwa ku mirembe gy'edda. Ngira emirembe gy'ennaku n'obufumbo buno bulalamu. Ogamba no senga Nantume. Senga Nantume, senga Amida abo baveeko tebaddamu. Tufune kati basenga abo. Ate basenga ayinza okubuulirira kati abaana ne bafumba. Kati tufunanga senga Diana Nabatanzi, senga Zahara Toto. Senga Diana Nabatanzi ngakola. Nga ye senga abulirira abafumbo. Abaana bayinza ofumba. Kubanga bamanyi ki ekiriko. Senga Bad Black. Senga Zubeda. Kati ya Zubeda ngabulidde omwana wayinza ofumba emyaka. Tangubuulira gwoseka. Senga Zubeda. Kati baba Zubeda. Zubeda alina essaawa zino alina okubanga yabulira abafumbo. Ali pressing senga Amida. Omwana we agenda kufumbirwa yita Zubeda. Ambulira ekiri ku ground. Bad Black. Tebamanyi kiriko, tumanyi abasajja ndi kati banywa butto. Bakyalowooza okigenda ali abasajja b'ennaku ziri babeewa zegenda n'enkubira maama ne mugamba edda nga mukubira ali sikyamukubira maama ne mubiramu bizibu byange. Nakugamba fena te onyoga munnange nno tonvumira muko. Biramuna byogere neze tonvumira muko nga mama simuvumye nkubuulira biki byakola. Byogera nga omuwe ekitiibwa. Tanabana kuwuliriza ky'olina mu mutima. Sikyamukubira. Nkola bukozi bintu byange nategera nga giwunye. Nemukubira maama. Banfubutu. Ngamba kati fiyo tugenda kola tutya munnange. Oye wena omukuma. Mama mutuufu. Mama nkwagala nnyo mama nkutumiddeko wonna wooli webale kulera omwana. Mukyala Namukwaya Teddy. Ye mukyala Namukwaya Teddy. Webale bukulula. Yes, yebali kulero. Yes. Abera kusaidiza abasajja. Kati sikyamubuulira. Mmala kucyankala nyambera nebintabukako ne mukubira. Nakati wakite wambodde kikulu naawe osalawo mangu. Twinga mutuufu. Bana inofu n'oyo bana. Kali abo basenga abo bamaama tebakyasobola. Ebintu bye baliko byadda. Tulina ofunayo basenga abapya. Olaba Zubeda alina ebintu byayogera ku basajja nenga bye bituufu. Doko kati abedda tebabisobola bitegeera. Omusajja baba akwagala mwagale. Omusajja baba akwekitibwa wawe kuwekitibwa bwakuvuma mu woluyi. Niyo kati bye bisobola okubeezaawo obufumbo. Bad Black tagenda kugamba kwata jambi. Nemo omusajja bakuba sirika. Ebyo byagwako dda. By the way ekisinza okwonoona obufumbo ennaku zino. Kyana tebakyawangala. Tuli kubikwate. Ogenze n'ogamba Bad Black. Bad Black asobola. Mwe Bad Black ayinengere gyaliramu abaana be. Omuntu gy'otakkiriza nti yentuufu. Abo basenga balina obbuulira abaana kati. Bazubeda. Badayana nabo. Abo bamanyi ekiri ku omusajja kyeki. Be tulina ofuna be basenga abapya kati abalina okubeerawo ku ground. Ogo alina bino byaddala. Ng'olina omwana wagenda kufumbirwa. Itazubeda mugambe mubuli muwe mwe sawezi olebwa atafumbe oba lwakitunuba buli ebyo bufumbo byedda basenga gundi nze naliko okugosenga nga abuulira omwana agenda okufumbirwa senga Amida anti yesenga abaddeko ennaku ezo ng'alina gwabuulira omusajja tebamuddamu tokebera mu ssimu essimu muzikebere omusajja ayinza okuba nga kupangira kutta kebere essimu. Nze kukabala simu kwa siva. Oli ne walimbulira nga bamulese kuva mu ggulu. Katonda ne mulabika weniri nga abuulira. Tutokebera simu ya musajja ekyo nakyesigaliza. Essimu bw'ofuna chance gikebere. Oyinza okubanga oli ku musajja oludde naye ng'omusajja alina kyakupulaningira. Lwaki batogikebera? Mutuufu ddala nga tuli bafumbo. Osobola obwerere bwange nza kufumbira emmere egenda. Kiki okweka mu ssimu kyesisobola kumanya? Oli muntu bane mu business yemu. Ebyo zeewe mpulira omuntu abulira omukazi butokebera simu. Naye mama mukwenga fena munnange va mu simu y'omusajja mukwano.
bagamba essimu y'omusajja katunguru nze olaba tutuuka kunzikiriziganya ne tufuuka ffenna nga tuli bwereere ku buliri omulundi ogutali gumu buli lunaku emmere gy'oli eyo akatwa akakutta kannusu abiri obali tokimanyi memusinga obutemu obuto obusobola okujjawo omusajja era abasajja abanange mwegendereze n'abakazi bembeera nabo kubanga alina obulamu bwa bulina 90%. 99 abulina asobola okujjawo essaawa yonna nubeerawo omukazi wo omuyisaamu amaaso omuvuma mu bantu totegeerekeka naye ng'akutta obulamu bwo bwati mungalo akatwa ka bibiri akajjawo omusajja ebi akatta emmese naawe keekakutta tekubina njawulo oba muwa njawulo tewaliyo obutwa bw'abantu bagula bwa mmese tewaliyo obutwa bw'abantu mu mpaayo akataka agenda okunzitira omusajja ak'emmese koogula n'okawa omusajja ku nnusu ebiri n'asirika kati bweba nsobola okufumbira emmere emyaka 10 nembeera naawe kiki ddala ky'oba okweka mu ssimu tewali kyenkwekamu naye ku lugezigezi lwammwe lwe mulina bw'otuuka ku ssimu n'olyoka otandika okumbuuza onaani abakazi mwenna abali abafumbo bw'oba tolina access ku ssimu ya bbaawo tolina musajja yo single married single one omukazi wowe tolina access nga muli bafumbo sino byakudeetinga naye nga muli bafumbo mulina n'abaana naye nga tolina access ku ssimu ye tolina musajja kakyuse n'omusajja kakyuse n'omusajja naye omukazi alina password 8 mu ssimu si wo kiki oba okweka mu ssimu kyesaagala kumanya kukukebera essimu kwe siva era yonna byonna nja bikola naye siva kukukebera ssimu musajja omwavu nja mugumiikiriza nze nabo okuba empisi noba naye abakazi tebakyanoba naye nga abakazi bagamuzeemusongamu oluyi nkola ki sikuddira nze ku bingo byewaka ku bingi gyewaka oluyi teruliimu mbu abakazi kati batambula bwereere naye nga kwetega bwetezi basajja kubanga batambula bwereere nga tayambadde empale bulungi n'omulaba ajati nga yeesibye eshaliya babina gakola gati n'otegeera kati ako kakodyo n'asooka abayitako nagananga abakazi abambala obulungi aba ababikka ebibiri babeera n'ebintu mundu omwo kumba abiteze direct mu birabe naye temusobola kitegeera oyamba olugoye olunene kati kankubulye efe abalina amabina amanene oyamba olugoye olunene oyamba olugoye olunene toteekamu kamunda gali n'ogaleka ne geetaaya gagenda gati kubonako kakodyo kali awo lowooza bannange omukazi ayambala bulungi kumbe ntega ng'obakuba akakodyo ngo kitogedde ku Pasta Bugingo yagambye bwamisinga abaana be ebiwoobe mu nsi y'omukwano Pasta Bugingo ali mu kulajjana lw'abaana naye mbu abaana ekituufu kiri nti Pasta talina baana bamisinga alimba talina baana bamisinga Pasta afiiringa guilt nti yalekawo abaana be naye mwekamba buuzi mwenna aboogera nze Bugingo wensingira ddira omutiira n'engeri gy'akolamu ebintu bye watanga yaddayo de watted nga kakodyo kakubalaga nti mwe mudde mwetete mule mwogere kumbe nga yaddayo kati kankubulire kino Pasta Bugingo yalekawo omukyalo yo n'abaana nga tabalabira ng'akimanya agenda kulemererwa abasajja be baagala akulekera abaana olemerero ogenda omufukaamire bambisebo kati tedde kyataakola alaba abaana bagenda mu maaso yasomera Simanya ya London yasigalayo talina na kimu kimuvuddeko atandise okuwaayiza Simanya Kayanja ayo byonna byekwaso agenda okulaba omukazi talina kyakyuse agenda okulaba nga omukazi bwamisinga abaana be alina kyaki ennyumba yakola kyaki yagikola dda ennyumba Bugingo ye yagizimba amaka gage kyekimugana ogenda olaba abaana boba we bali ne agende agambe nagenze wakadulu ne luli saasanzewo baana ale nene ebizibu by'okweyogeza makulu ono aganye okuzaala simanyi abaana bamubuze oba tayagala kuzaala kubanga singa Bugingo yadde ayinawo abaana awakaawo
Yani etayogera nnyo ku baana bano. Emyaka 8 bambi omwana amubuze. Bana buli omwali n'obulumi bwe mumbeera yo makula kola kyonna ekisoboka ofune omwana ozaalire bujingo tayagala oba kyetaagisa genda mu bajjajja jangu tukutwala okuma ebyoto ozaale omwana Yesu sooka omuteeke mu bbali kati makula bukimu kyokola sooka oteeke Yesu ku bbali agende wali enskin agenda atereze lubaale sooka oteeke buli kimu ku bbali osooka ofune omwana era byonna tujja kubiraba kubanga byonna bujingo byayo yeekwasa talina abaana bamyesinga alien skin abajja tugeesera abeegayi alien skin yava eno contract gye yasayininze saagitegedde ku alien kwesiva bintu bibiri byesivaako ku Uganda kuno alien skin ne Arsenal mbu yasayininze ddiirwa ina agenda bbalu y'omutwe paka kati yakubye bani abo yasayininze nabo Matako omwana oyo Kwena akwata peni no sayini kyokka ng'atugubadde alinga ki taseka n'okuseka musajja muzungu amugamba mbu the deal is done with Matako omusajja ye Matako lye linnya lye kati lwakwamwe temubitegeera byafa ab'emakindi ebyo naye nga munnaayo omulabi wa Tronas Media abantu balina obulumi bungi ebiwo bibyo nsi y'omukwano yeeyo program mutulabira abantu obulumi bwe bayitamu obukyawe bayina ekintu ki oli asobola kuwulira ku mutima kati bujingo sawa zino ayina ssente ayina buli kimu naye bujingo sawa zino awulira ekintu talina kimuluma bujingo azanya kaadi omusajja muyaayi kali mwakatatandika okugoberera bujingo ffe twamutandika dda ng'akyali ku Impact FM alina program gye yakolanga bagiyitanga manya kyokkiriza ng'agikola ku Impact kati wakati twagiwulirizanga edda ng'aleeta omusiraamu n'aleeta omukatuliki n'aleeta omukie abamadini ag'enjawulo ne batesa naye ng'alina engeri gy'azanya kaadi ye ng'oladala kasajja kano kayaayi mugezi nnyo oyo omusajja alimba talina baana bamiisinga jasi afiringa guilty nti kyayagala tebyafuuke teyakifuuka yayagala ensi ebakube kati ensi yagaana obbakuba ate naye yakola ensobi toyinza lekawo famire abaana olwedde abakuze bojja eno wansi yo nange obaweerera ate noobaleka yalinga aliko eddogo bannange abaana bobonyebonyedde nabo bewaweereranga ng'osula mu muzigo makula yali yamuwuuza abaana bo ofuotya family n'ogizimba ne muva mbwavu ne muva n'otuuka w'otuusa ate mumaze okufuna ate n'ogita ebyali emmanju eyo gye baabeera tetubimanyi naye walina okuba nga waliwo ensonga gye tutamanyi baboogera ekyo kirowoozangako bwe kiri abantu abo ababiri bateekwa kuba omanyi ebintu bizibu tosobola kugamba nti wateekwa kuba waliwo ensonga abantu abo obonga bo bateekwa kuba balina ensonga yaabwe kubanga natuwesera nga takyagenda nawaka ate amisinga abaana mwana kumasomero amanyi yagenda abasange ku ssomero ayinza otwala ku ssomero ly'omwana bamugana olaba kitaabwe oba tayagala alabaku tedi yagenda abaana abasange ku ssomero abamu abasinga bali bweru baliyo babiri oba omu asomera ano ku Mobs oba yamala n'okumala alabika yamala oli yali obweru yali omu ate naye alabika yakomawo ono Doreen mukazi mukulu tuli myaka gyegi mosobola oteesa ne kitaawe amukubira essimu direct oyo Doreen si ye mukambwe mukambwe era abaana bonna bomanyi babeera bakambwe ku bamaama baabwe ate abasajja bano basiru tokinya baana abamu tokinya maama ng'abaana balaba maama mukinyuze eri ng'abaana tebalaba bakyawa omukazi bakyawa omusajja ndowooza programu yaffe ndoza tuyinza obutasukka wano kubanga obulumi bungi abantu bakaaba abantu bemulugunya shekiti bannanga abasajja abasiraamu tebakyatuwa ku ssente baayavuwala baasigaza birevu bagambeko basooke bajjeko ebirevu banoonye ssente ebyokwogerako ebyo bwoba osinga okwogerako ennyo wano ku gulawundi musibe bulungi mweraba nebalekula